bakuba mu bigere naye kuba kiboko emu wano n'ogiwulira wano waliwo gwe nazza omusumba ebbali ne mugamba naye musumba olwo ntandise okujjirira naye musumba waliwo pasita eyaŋŋamba bwe nsuuli nti eddagala lino bwemira newensiddamu limira nensinza Mukama Katonda mpona naye eno yo yali kibooko yankupa kibooko wano juja omukono nempulira ng'ogukutuse ate kuseka kokka kubavuma ate olowooza ebyo kati ekyo sigamba nti muno kyatandikire nakirowoolezaawo mukulu bajjanga mu twebaka tola nti bagaana okwogera bakuba kibooko bw'ayimirira pasita zinamu bapasita ng'ayimirira okwogera naye naawe tuli mu kulaba TV yaffe oyimiridde tuleekaanira olabira ddala byayogera tebitegeerekeka tuli mu kulaba kagundi waliwo kafirimu katera okunyumira kamuvi ka Kinigeria katera obeera ku KBS ssaawa nnya kemuli mu kulaba kati nga bwe mba nkalaba ng'ayimirira kwasama jjukira bagenda pozinga nga nze nvuma baayo naye musumba gwe walabanga buno bwe budde olina okuyimirira okutuleekaanira lwaki tojja mu budde bw'ekiwunga kyemutuwa ekibi kyekyatulemaalemeta gamba gwe baba toyagala kuwuliriza leka baagala bawulire ate nga buli omu yeesooza nga bampita kibooko batandikira mu mmeka ate olowooza mbaawo bantwala butwazi eri mu control base batandika kumukuba kibooko zirandika ku 3 naye nga bwe bakuba kibooko 5 banga bakubye 10 ziba z'amaanyi bakuba mu bigere naye akuba kibooko emu wano n'ogiwulira wano ngera ekyoddamu nze gayi bwe nkulaga eno omubiri eno mbooko waliwo awakwata bulaaka waliwo nawo muno wanuma kati lwaya neeno yali kibooko ewonye namuno naye eno yo yali kibooko yankupa kibooko wano juja omukono nempulira ng'ogukutuse nawano waliwo awazimbye wano kati bwe bityo omusumba nga nvuma kale nentuuka omusumba nenkolaki nemwesonyiwa nga bwajja n'abuulira ebigambo bye naye waliwo omu eyajja n'abuulira ekigambo ekigambo kyeyabuulira n'awunzika ng'atuteereddemu akagero akagero ako kaali kakwata ku kabaka yalina abakozi omu n'amugamba ayagala kuyiga nnyama siyinza kujjukira ssuula kuba mbadde siinawo empandiika kuba naye njagadde kuwa ekyo kubanga ye good example ku kyembadde njogerako kati nkuwali kyeyayogera naye n'akisoma mu ssuula somewhere mu bayibuli kati n'agamba nti waliwo kabaka yalina abantu be n'abeebuuzaawo n'abagamba kwenda kuyiga omu kubo n'amugaana nga kabaka tugenda wa kuyiga kabaka n'anyiiga n'amukolaki n'amukwata n'amuteeka n'asima ekinya n'amuteekayo eyo wansi nga bwe yamuteeka wansi eyo kati obwakabaka obulala ne bwagala okujja okukolaki okuwamba bano naye ate kabaka ye yakozesa empaka n'akolaki n'agenda n'ayiga kati mugendo yiga effumu lyamusala akagalo kabaka bwe yajja n'agamba nti mbuno effumu linsaza akagalo omusajja bwe yamuddamu n'amugamba Katonda talina kyakola nga talina nsonga kati kabaka kwe kunyiga n'amugalira wansi ekyo kati baliwo bwabakabaka bwe bajja okukola ki okuwamba nga ne batuuka wali ne basanga ng'ono kabaka ng'obugalo tebukola ki tebuwera
ate nga bo baagala omuntu nga bawambobwa kati nga bamanyi munono zaabwe okubeera kabaka olina okubeera n'engalo 10 kale basanga ono alina 9 ne bamuleka ne bagamba awo no sina kabaka ne bamuleka naye ate nga ekyamutaasa kwe kugenda okuyigga olugalo ne luvaako kale bano bagenda omuwamba basanga engalo ziri 9 ne bamuleka ate ono yamugamba nti Katonda eyakola egundi akola ekintu agera okukola ekintu nga waliwo ensonga yamugalira wansi komera kale ate bano bagendera okutuuka kabaka okumutuukako balabe engalo nti teziwera basooka kutta bano abamukuuma bonna ne balyoka batuuka kabaka ne basanga engalo ziri 9 ne bamuleka kale bwe bamuleka kabaka n'abeerawo nga asigadde bwogo bwomu bano abalala bamukuuma baali babase kuba baagala kutuuka ku ye kale kabaka bwe yabeeraawo najjukira ng'alina gwe yakola ki gwe yasiba n'agenda n'asima n'amugjayo kale ne babeerawo nga bawonya abantu abo kakiregera Katonda yakola ki yabatereka buli omu n'amutereka yakole oli kabaka yalabanga ono amukola ekibi n'amusiba kati oli n'agenda mu kubonaabona wansi eyo kumba ate awona ne kabaka kugenda okuyigga engalo bagijjako kumbe ate naye muwonya kati ebyakatonda bibuzabuze kati akagalo abakuba nako teyandikoze eki teyandiwonye baali badde bamuwamba n'okumuttirawo olugero lukwata ku mutima lwe yabagerera kati kitegeeza nange obusibe buno obwantwalayo nyenda kugamba lwaki ekintu ekyo bwe kyanyingira mu bwongo nendabanga obusibe newempise nebyengenda njiga embuuzi ez'enjawulo nendabanga amagezi gembafunyeko mangi siganye nti abasinga bakunyumiriza bya kisiru oba kale nze kunze kuba oli ayinza okunyumiza nti nze kati olaba tubadde tulaba TV KBS nga tusinga okulaba batugamba kati olaba ekyo ekivula erugogo kati singa tuli mukola kati nze ng'ebyo sibisobola naye yakulaga nti abaali mukola ki abaali mukola kati ezo emboozi ng'ezo mba sizibayinga naye nze mbadde nyina benyumya nabo ng'oli agamba nze munaye mbadde mvuga booda famire yange nga ngira bwenti nga nterekayo 13,000 kitegeera oli nagamba nti munaye nze ndi muzimbi naye bwe ngenda nempatana wano nengira nti negira bwe bityo nze munaye nkola mu katale oba ntunda mu dduuka naye muwino biki birala n'ebirala waliwo abagolodi bagamba abakongo n'aba South Africa babaddeyo era nga tunyumya naye nga tunyumya mboozi ziyendaba nti eri sensitive ng'erimu ekyamakulu gwegwe nkolako omukwano era nze naawe okwebaka naawe n'ebyokulya badde nsinga bijja ku mikwano naye ku mukwano gwenkoze nga manya nti mukwano gwenkoze mukwano kikaaki akola kisiba bano afuutuse anyumiza nze katubera ku gaali yaffe tuli ku piki njibuukako oyo muweerawo n'omukyambu abo saawa zino singa ndi kakoola kati nga ntandise okuwulira nga bikola ki saawa zino kati singa ndi wali wagundi ndi kutta akato kange ndi n'akaveera kange akenkwakyo kati ng'ebyo ebintu bitandise okumpulikirira bubi kale bwe nawulira nga bigenze binzimbya omutwe ebintu ng'ebyo naye kati ebyo kyadda kuba nze muntu abadde afunamu emitwalo gyange ng'emmeka nkoze nga ngenda eri waggulu kabaala anywa bbiya mwenge waragi nywa oba waragi oba bbiya byonna nga ntabula nga nekumakya bukya nga sisobola nagenda nkole
kati naye kubanga ntamba kati bwe nawulira ekigambo ekyo nga kyeyayogera oyo mukulu kati bwe nali ntambula nga naye olw'omusajja ekigambo ekyo yakyogeranga naye ate wuuli mu bali abaleekaana agenda entuuleko ebbalibbali ndaba obaanaddayo oleetayo akapya mpulire obaanaleetayo akapya akalala kale emboozi ze nga zinyumidde kati kwegenda n'entuula ebbali kale mu kutuula ebbali bintu bingi ebyayogerwako naye kyasinga okuntwala omutima nasooka waliwo gwe nazza ebbali nemubuuza kuba ku olusaala okukerawo waliwo gwe nazza omusumba ebbali nemugamba naye musumba olwo ntandise okujjirira naye musumba waliwo pasita eyaŋŋamba bwensuuli nti eddagala lino bwemira newensiddamu limira nensinza Mukama Katonda mpona okitegedde buli kyeyapa naŋŋamba gwe weesige Yesu nga we mulokozi wo naye neddagala lyosigala ng'olimira namugamba nti ambuuza oli wa ddiini nimugamba ndi mukristaayo kiri bwe kityo naye weesige Yesu naye neddagala lyokola ki sigala ng'olimira nembeeraawo kati nentandika okubeeraawo nga buli ndaba basaba nga ngendayo nga mpuliriza mutuufu omwoyo ne gutandika okubeera nga gunyingira mpola nga bwe nnyimba kuba ennyimba ezimu nzimanyi nga bwe nnyimba bampa n'akatabo ezimu ze simanyi nga nsoma nnyimba mu katabo mpaka okakana bwakya lumu nga waliwo nga nyinza okumala essaawa 3 nga sinasaba saawa ng'emu ntuyingira mu okwebaka saawa ng'emu nga nsaba ku 8 ogw'ekyogera nga nzukka nga nsaba bwentyo kakana nga ndaba obulwadde sikyalina ebiddagala byemmira bino ebyomusaayi tegukijja wadde n'akamu eddagala sirimira naye tewali kujjako lino erya sirimu lyokka aye nerya sirimu lyokka olumu nga nze ndimisinga nerabya TV n'okugira nti nga zaweza essaawa nga 4 nga ndiva Yesu naye kati era nentuuka nengenda wali mu malokole nenjatula obulokozi nendayira okubutadda ku mwe kuba nasooka nembalamu emyezi gyemu nze yali agamba nsobola kwebaka nga sikakombyeko nembuuza kati kaliwa nga sikanywedde nga wendi ate nga ndidde bubi anambezezaawo kabiya oba ye Katonda ekyokubiri nga kakati maama taata sina bendaba tibajja kunyamba ku ssaawa eno ani aliwo ku saidi yange kati gwendabawo ani sina kusaba Katonda kweri nankakanyiza omusajja oyo nansonyiwa muganda wange maanyi ga Katonda togazanyisa amazima genyini olaba nze nkugamba labongo oli mukwano gwange Katonda gyali nze muntu adde amanyi ngenda kumala eruzira omwaka newunyiza nnyo okutuka mu maaso g'omulamu ng'aseka ng'afense kwenzibu nendowooza nebyambuuza oba agenda kunsibira ddala kunzizaayo emyezi nga3 genda ewamu nesoba mutunira bwe nti naseka balala abakazi abadde alaga owulidde omulamuzi kyagamba mbagamba agambye eki ti ngende ewaka agambye genda ewaka
omulala nagamba go home. N'awandiika case dismissed. Nga naakajja mu kooti emirundi ekyo yakusalira n'agoba omusango gw'obukadde 4 n'agugoba, naye nga Katonda yekka bwensaba yadde si bbanga ddene naye ng'omutima gumukkiriza, kuba nakkiriza kuba nze omanyi nawaayo omutima gwange nenzikiriza Mukama Katonda ng'omununuzi wange, nga sikiriza kulabongo nga musuubira nti ojo nkyalire gumanyi oba tojja gumanyi, saagala kumanya naye kyemanyi ndi Katonda musabye gwelabongo noba toze Katonda waali gumanyi emmere asita bagimpa kandyeko eyo gyensobola Katonda walituuka okumpumuza kyekyo kiyamba bwe budde asita ampumuza mukkiriza era nga ndi mumativu. olatudde bakutaddeko emikono bakubatiza? Bantaddeko emikono bambatiza, bamaliriza bampandiisa emanya, bambuuza gyenva ebweru Makindye, mbagamba Makindye, bambuuza waliwo kyaki yonna eri awo nti eyabalokole gy'omanyi nti kati osobola ogenda mu bukyaki yonna gy'owulira oyagala. walokoka? Nalokoka nenjatula okukkiriza. Omusajja eyandookola bamuyita Omusumba Ziwa Saalongo. Omwana Katonda omukulu ono bw'omulabako either akwagaza nnyo okwagala Katonda oba okukyawa Katonda. Gwasobola okukyawa Katonda bw'omulabako nolaba nga kyali tekisaanidde kubanga kiki ekisinga, osobola okukyawa Katonda olw'okumukyusa n'amufuula kino. Naye kuffe abamanyi ekifaananyi ekituufu kyabaddemu ne kino, ndowooza ate enjiri nnungi. Tugenda kweyongerayo n'emboozi, tujja kumukomyawoko emboozi nnene. South Africa, Sudan yava atya? South Africa okujja mu Uganda, Sudan yavaayo atya? Akawuka yakafuna atya? Bamuzaala nako oba? Kulwana n'ensi yange weeraba.